ogera nnyo. Ya. Pere jaka kantu wano. Yuda kutama bwabeera avaamu ebintu ebikazi. Avaamu emifaliso ku SB4 MEDIA koli tubuusa ensonga nze muzukulu wakabajja omugeye tukwanirizaako ate nate olunaku olwaleero tuzze okuba tooki mu bitambula mu ggwanga abali ebaffe enjala abalala bakabira ka ssente abalala bakabirako oba kiro y'akawunga okubeera nga ate abeezaawo obulamu bwe naye nga olunaku olwaleero tuzze okusisinkana abakomediyani tune pulezidenti waabwe omukolo mwagulawo ku SB4 MEDIA ng'omukulu alonshinga ekibiina ekyo zo abangi baba balaga nti anze sisobola kuba na Ssebbanga abalala nagamba nti Ssebbanga mwana muto mu kintu kino naye yavuddeyo nakuba omulanga naga bannange SB4 jangu otukyayireko naye tufa akatambi akamu akatambula ku social media ng'omukulu ono ne banne nga beemulugunya ensonga egenda mu maaso ku lwaki pulezidenti abalala bafaako naye nga bo abakola mu bitundu nga bino okusanyusa abantu okuyimbira abantu tebabafaako tukwaniriza pulezidenti ne banno naffe okusanga muganda waffe SB4 obulamu bwo buli butya tukuteeramu ddala ekitiibwa obulamu butambula kubanga ekyo kyekirabo mukama akyakituwadde ngera omanyi nti enjogera y'Abaganda nti obulamu bwe bugagga ekyo ekyobugagga kituli mu ngalo naye nga tulina okusomoozebwa kw'amaanyi ennyo okubeera nga ate obulamu obwo tubuyimirizaawo tubuyina naye kibayita maintenance ekyakoze eki ekyagaanye olw'ensonga nti owantu we twali tujja kati waasaanawo oba waayimirira nagendeyo soka twanjulira abantu booli nabo nze kennyini amanya n'eddoboozi Senga Ssebbanga pulezidenti w'abakomediyani abasinga gwe bamanyi nga Kawuki Robert ekibiina kyenkulembera bakiyita Luganda Local Comedians Association nga kyekitugatta nga bakomedians mu Uganda tekisosola ekyatekesaako akagambo loko tekisosola lulimi tekisosola nti bano bagundi nti bano banyankole bano baganda bano batoolo tukuba district kayoba ng'oli munnayuganda naye nga olina ekitone kubanga tulina abantu abalina ebitone nga basangibwa Mbalala nga tebali Kampala tulinayo muganda waffe gwe bayita Kachina tulina baganda waffe gwe bayita Kasaada abeera Jinja nabano baswengere nabo siganyi bazanyira eri Busoga naye olaba komedi waabwe akuba paka luddawa akulosinga paka tulina baganda baffe abatoolo naye waliyo bakomediani oba ba MC oba bapulizenta tulina baganda baffe abali eggulu okitegeera nabo baganda baffe so kati ekyange kyajjanga bonna kibakolaki kibazingiramu naye kyatutekesaako ekigambo ky'Oluganda netukirumiriza nti Luganda Local Comedians Association twalina bannaffe nga olulimi lwe tukozesa Oluganda baluzalawa nga bamanyi tetusobola kati ne tubalaga nti n'omuntu asobola okwogera Oluganda n'alinnya ennyonyi omuntu asobola okwogera Oluganda n'agenda eggulu era azannya mu luki nga bolaba music waffe wakulosinga nti Eddie Kenzo akuba oluyimba City Alos ne lugenda paka mu America ne luwangula BET Award so ne tugamba nti fekyo tugamba nti olwokuba tuzannya mu Luganda tetusobola baba baali batunafuya so naffe ne tugamba tukolaki tusobola naye nga nyina kabineti yange n'olunaku olwaleero bano be basajja abamu bentambudde nabo abasobodde okubeerawo naye nga abalala gye bali muganda wange Eddie Kigere Senga Justin Nantume Leila Kalanzi Tata Samu Mama Samu naye tebasobodde kubeerawo olw'emirimu egy'enjawulo oba emitongole gye baliko so kati natambudde ne baganda bange bano naye nga nze pulezidenti Senga Ssebbanga muganda wange ono yakulira ebyobulambuzi buuza ku bantu SB4 MEDIA tukwaniriza nnyo kubanga otukyazizaako mu maaso ga kamera amanya gange n'eddoboozi bampita Mr. Kapere Photo set the #1 comedians in Uganda siri musanyufu nnyo ebyensuso osooka olindeko sooka okomaawo tugenda kusuulira akazindaalo omukyala SB4 sanyusa okulaba tweyanziza okujja kubeerako naffe olwaleero amanya nze Mukansanga Aneti nga nkola ne Ssebbanga mu kibiina kya Luganda Local Comedians Association nkola nga promoter era secretary ate omukulu ono amanya n'eddoboozi bamutasuza mapesa Semapesa ne muganda wange olwa linnya lyantumye bamutandika linnya lyantumye ono namuwadde erinnya omanyi waliwo erinnya ffe mu ati kintu kino kale nakijja kwa Amooti Amooti ebiseera ebisinga bano bonna yabawa amannya
ng'akutunulira butunulizi bw'ati n'amanya ojjukira omusajja gwe bayita afande kerekere si ye kerekere alina amanya ge naye nga kalakita gye yamuwa ey'obusirikale n'erinnya Amooti yabimubatiza tukiyita okubatiza Kapere ye Mbuuse John otegeera kati Mbuuse John bwe yamulaba nga bw'afaanana n'amuwa erinnya erya Kapere full stop ono omumpi si ye full stop amanya ga full stop agaddala ogamanyi ye Dani so Dani Amooti bwe yamulaba n'amuwa erinnya erya full stop kati nange kennyini nze nalina erya Ssebbanga kale ye eryamusanyusa n'agamba nti erya Ssebbanga liryokke nanyongerako ekyassenga era ne kalakita eyo gyenzannya ey'ekikyala kati nange engeri gyendi nti kati nkuze nange nfuuse omusajja nga omanyi nti omwana bw'akula ava mu maka g'abakadde be nange nasigaza ekyataata nemba nga nze kati embatiza abaana amannya kati ono erinnya lye yeetuuma ngenza okulaba nga terijja mu mulimu gwe tukola ki terijja muwa tutumu oba omuntu singa anaaliwulira liyinza obutamuyamba kati ne muwa erinnya eryakakerege ng'enfaanana ye omanyi obukerege bwe buntu obuli awo obutategerekeka kati akasajja nga kano bw'okalaba ndaba omukono musajja mukulu olina emyaka emeka nabazaala muganda wange tonnabazaala naye aweza emyaka 3 neraba omukono alinga bebi so kati bw'omulaba womuwa erinnya eryakakerege omuntu waaliwulira olabira ddala limujaamu kati waliwo ne gwe nawadde era omulala omumpi ne muwa erinnya eryakadiidi Kadidi nti erinnya waliwo erinnya ng'owulira ddala lyanguwa so kati muganda wange liri simanyi ani Swizi Mapensa nali mujjeeko kati Mapensa obanga akopya oli producer tulina okuyiga okuliyetingawo ekintu ekyaffe kakongolijjo tolaba nalyo ddungi era bwe tunaafunayo omwana nga tulimuwa so kati ono namutuumye Kakerege era kati ku ssaawa zino tandika weeyanjulira abantu bakumanye Kagereke amanya n'eddoboozi omuta Kagereke omusajja wekiri ate mukulu ono mukulu SB4 nsanyusa okusanga amanya n'eddoboozi bampita MC Musiraamu nebaza nnyo mukulu Senga Ssebbanga ye pulezidenti waffe era nga wenjogerera mu Uganda Local Comedians Association nkola kya promoter tono watali madamu Anne nange mbeerawo MC Musiraamu esebo okay Senga Ssebbanga waliwo akatambike nalabye ku social media katambula nga okaaba twagala ntandikwa bannange bede twagirira ensonga eyo mu butuufu bwayo ensonga eno mu butuufu bwayo ngenza okulaba nze ng'omuntu nsobola okubeera nga ndi bulungi naye ate waliwo bannange bano abalala b'enkulembera bakakerege ekyanzijayo okulaba nga baganda bange bano mbagamba njagala mbeera omukulembeze waabwe nakibasaba busabi kubanga bo tebakira mu makya ne baŋŋamba nti tukulonze wabula najja ne idea yange nentunuulira embeera nga bwetambula nagenda okulaba nga bakomediani tetufiiriddwako ebbanga lyonna okuviira ddala ku mulembe gw'abaganda baffe ba Amooti betusuubira nti be batandikawo kale ekintu kya komedi kubanga komedi teyaliwo wano mu Uganda Amooti ne bajja ne bakitandikawo era ne bakitambuza bulungi tubasaamu ekitiibwa naffe tukisangidde naye tebateekawo bukulembeze nga olaba obubaddewo mu bayimbi kubanga abayimbi olaba bo bujje bukyukakyuka naye ffe tetwalina nga tetuli organized nga nobwolwala tolina muntu akola ki agenda kukuyamba nga nobaako olina kyobadde ekyenjawulo nga tolina woddukira tetulina woofiisi kaninza kwe kuvayo ne idea era baganda bange ne mbasaba mbakulembere ekirungi ne banzikiririzaamu naye nga mu byo kyekino ekiriwo ku ssaawa ya leero embeera eno gye tulimu eya lockdown kati tuwezezza kyenkana tugenda mu mwaka mulamba okuva mu mwezi ogwokusatu tuli mwezi gwa 11 tetukola amabaala bagaggala ebifo ebisanyukirwamu babiggala si bbaala zokka theatre recreation center zetwakolangamu nga zikavumba zibuloba gardens ez'enjawulo nga boolaba nti Georgina Gardens zino zihole farm bifo bingi nnyo so mu ekyo nagenza okulaba ng'embeera ekoze eki erinnya enkandaggo twasooka ne tuvaayo ne bannange era ne mbasakira obuwunga omukulu Jeno Kayanja ow'ekitiibwa n'abutuwa n'omukulu Lagadi ekyo era tubeebaza ne tugenza okulaba tunaasabiriza paka ddi kati obuwunga bwe baatuwa bwakola ki bwaggwawo dda mukuggwawo ne tutetenkanya n'emirimu naye nga omanya emirimu gy'e Kampala gyakuyiiya kati muganda wange Kapere wuuno tasobola kukola
kale asobola okukola n'omulimu gwakola gumulabisa si mulungi. Kati poota kati kapera okuweereza ku nnyumba ate akasente akavaamu katono tekamumala. Omukyalo oli asiika sumbuusa n'ekabalagala okitegeera ize weeguli mulimu negubulamu kapito. Muganda wange ono ayoza mmotoka kakerege anti era bye tugambye ayoza omupiira gwa Land Cruiser naye nga benkana gumusinga obuwamba amazzi ageeyira buki bweyizi. Muganda wange oli ayina library ne saaluuni olumu naavugako ne ku booda. Tetugaana ebyo byonna tubadde tuli mu kulwana mbeera kulaba nga tukola ki tunaabeerawo tutya. Kati nze kwe kuvaayo era ng'omukulembeze ne ngamba nkoze ntya ne baganda bange bano sobola okulaba nga tukola ki twebeezaawo. Kati nze ng'omuntu nange mbadde soogedde nange ssebo ndi eyo wansi ku Ham shopping ground ndi mu kutunda ngoye zino gawuni changing dress party dresses ez'abantu abaze ku mukolo era ng'embaga mu party ez'enjawulo birthday party. So mu ekyo business eyo si yange nange bankozesa bukozesa mbwase ebbanga bwange. Nkola n'omukyala gwe bayita Nalongo Bridals asangibwa ku Ham shopping ground ayinako amaduuka 3 ayina ku Stem Mall edduuka ayina ku Hamu we bayita ku Buloko S wamu ne ku Buloko F. Nkyebaliza Mukama nti abantu batubeereddewo mu eyo embeera ne basobola n'okutuwa emirimu. Naye kati tugenza okutunulamu nga tulaba tebatulowoozezaako. Omukulembeze w'eggwanga bwe yali atuyimiriza okugenda mu lockdown ffe be yatandikirako ife nga ba artist oba ebifo ebisanyukirwamu amabaala gonna ne batuyimiriza ne bayimiriza abaana ne babakomyawo okuva ku masomero ne baggalawo amakyaki nazo ne baziggala. So kati mweyo embeera tugenza okulaba nga bannaffe babawadde omukisa naye nga ffe tebatulowoozezaako. Kyokka naffe tulina famire tulina abantu baffe abatuliraanye betulabirira tulwala tuzzayo baana mu masomero tulina bakandidate okitegeera naye tugenza okulaba amasomero bagawaddeyo omukisa bakandidate babawadde aba P7 aba senior 4 n'aba senior 6 amakyaki bagawaddeyo omukisa babawaddeyo abantu 7 nawo no wetwogerera kati babawadde bali ku bantu bimeka 200 naye nga ffe omukulembeze w'eggwanga nabwajja okwogera ekyaffe takikonerako ki ddala ate naffe tetusobola mufoosinga tetusobola namutuukirira nkubulye naawe obimanye SB4 okutuukirira omukulembeze w'eggwanga olaba n'abaali basajja be baafa tebatuuseeyo bakirumira afanda abiriga bonna baafa banoonya mukulembeze waki wa ggwanga nti ate ffe basebbanga. So kwe kusalawo ne tugamba nti omukulembeze w'eggwanga oba taliiwo tubadde tulina omuntu gwe tusabira ebbanga lino lyonna ate nga atambula naffe nekyekana ne Uganda yonna si ffe bakaba artist. Omukyala Maama Fiina olaba abadde atuyamba nga talina kifo kati nga kye baamuwadde omanyi kati yenna abakunzi owa NRM mu Uganda yonna ne tugamba luli abadde atuyamba nga jasinga Maama Fiina president w'abasawo abaganda. Omukyalo oyo bambi alina omutima ogwekisa omutima ogulumirirwa omutima omuyambi kwangula buli omu abadde ajja ng'agamba Maama Fiina ba artist obalabye babeereddewo yabeerera wajjati Madina bibuuza abeereddewo bangi nnyo sijja kumenya naffe kennyini yali atuyambyeko. So kati mwekyo kwegamba ntulaba tubadde tukabira mufu mubikire naye ate ono atukutukidde muki kubanga kye tubadde tusaba Maama Fiina singa afuna ekifo mu gavumenti oba mu parliament tuba tukoze eki kandi tugamba kabi bamuwadde kati ekya Ssaabakunzi wa NRM n'abakunzi agenda kusobola otukola ki okutuyamba nga tunaba kutuuka wa pulezidenti nga tunaba kugenda mu gavumenti kubanga tewatuukika naye ono maama waffe abaddewo ebbanga lyonna kati ne tugamba maama waffe tukuyita maama ffe tetwagala bingi twagala Justin Ntandikwa tetugenda na kugisala kubanga tuli gurupu maama te bulijjo oyamba omuntu omu naye kati ogenda kuyamba kibiina association twagiwandiisa eri mu makubo matuufu ideas tuziina future yonna nambulukufu emirimu weegiri twamala ddo giteekateeka naye obuzibu bwe tuyina tetuyina capital tetuyina ntandikwa basajja bo bano bonna nga bw'obalaba n'abaana ab'obuwala n'abataliiwo bonna bali mu mbeera mbi naye ng'ekibasibye mu mbeera embi balina emikono balina amagulu wabula butakola ate tugenza okulaba ng'ekintu kyaffe kye tugamba ekyokugula amabaala tebannaba kirowoozaako kati ne tusalawo tukulyetingewo emirimu emirala okati nga tugeze ng'obulimi bujja tuyambako n'obulunzi olw'ensonga nti obulunzi osobola okulunda enkoko myezi 3 ziba zikoze eki muba mutandise okufulumya amagi n'okutundayo enkoko ez'ennyama
nti osobola okulima ennyaanya okitegeera mu myezi 3 ziba zikoze eki asobola okulima emboga osobola bingi nnyo by'osobola okukola ky'okulima nga tusobola okufuna ettaka nga ebusunju eyo mu kakiri ewagazi ne tulundira eyo ne tulimira eyo tusobola okulunda embizi mwaka gumu tuba tusobola okufulumya ki ennyama tusobola okufulumya obubizzi obulimi obwe bulimu ebintu bingi nnyo kale ng'ogenza obimenyaamenya ebyo tusobola obikola singa tuba tufunye capital ne tuba nga tusobola okugula eddagala eribifuuyira tufunye ettaka we tulimira tusobola okufuna ensigo ekino tukyeyama nti maama fiina abasajja bakapiri babano balina amaanyi tusobola okukwata enkumbi kakerege waali asobola okufukirira ekirala ne tugamba ng'ekyo tukitadde wabbali tusobola okutandikawo invent omanyi twagala tukola emirimu kati era ejanguwa egisobola okuvaamu ssente amangu tusobola okukolawo invent oba workshop yaffe nga tusobola okupangisa obutebe n'emmeeza okitegeera n'ebitambala bwako butebo mat bono busiiti babita obuntu obwo obugoye obutuulako ku butebe n'obutebe bwakwo ne tenti ne saawundi ebintu ebyo kati emikolo gyazzeemu ng'embaga okwanjula birthday party meetings ez'enjawulo abantu babwetaaga kubanga naffe tuba tukola emikolo tupangisa biki nti singa tuba tufunye capital ne tuba n'ebintu ebyo nga byaffe tusobola okubipangisa abantu abalala nebeera business ne tumanya tikati weekend eno babupangisiza sente ezo zigende wakapere tuzimuwa zonna tusobola okukwatako ne tumuwaako nti oba mitwalo 10 ne lisigalawo olw'ensonga ebintu bino bikaddiwa ezimu ne zigenda mu nsawo yaffe eyassako ne tumanya nti kati wiiki eddako tuwe kakerege wiiki eddako tuwe MC Musiraamu wiiki eddako tuwe madamu Aneti wiiki eddako yasenga Sebbanga ne bannaffe abalala abataata Saamu bamaama Saamu so kati mweyo embeera tubulamu ekintu eki capital ng'oggyeko omukyala maama Fiina kubanga yoyo waffe tulina omukulu tuzze tumulaba ng'ayamba abantu azze ayamba bamulekwa bannamwandu abaana bano ab'oku nguudo abaana ba ghetto omukulu oyo bamuyita Bishop Arnold Muwonge abadde asinziira UK naye nga musajja munnayuganda ayina n'amasomero ewa Kiso aga orphanage agabana abaana bakateyamba abataliiko mwasirizi yagazimba abaana gye bali eyo gye bali basoma namulaba nga mugoberera nange ku social media so tusaba ow'ekitiibwa naawe taata omukulu Bishop Arnold Muwonge naawe taata gy'oli eyo naffe otukwateko nga bw'okutte ku bantu abo bozooyamba wayamba omuwala Lukiya ow'ekajjansi Spice Dana n'amutwalira obuyambi oyambye omwami gwe bayita munnamasaka abadde mulwadde ne kati yakubye ku matu naye nga sapooti yo taata kanaffe tukusaba ffe twetaaga ntandikwa tujja kukola naffe ate era tukyeyama bwe tunaamala okufuna naffe tuyambe ne ku bantu abaki abalala waliyo bantu bangi nnyo abataliiko mwasirizi abalwadde abantu bano abaliko obulemu waliyo abantu abaana bamulekwa bannamwandu naffe singa tunaba tukoze bizinensi eno gye tusabirako entandikwa naffe tujja kusobola okuyamba kuki ku bantu abo abalala twandibadde tukubira omulanga gavumenti naye gavumenti ebyayo birwawo olw'ensonga tulina kati ebivulu bye twatutegese ku Easter twalina Easter Sunday Good Friday Easter Monday nga ffe bennyini tutadde mu nze kennyini senga Sebbanga nali ntegese ku Jojina nga ntegese ne Kavumba gavumenti neetugamba egenda tukompasetinga sente twatukoze eki ze twali tutaddemu naye tekikolanga abaatugamba President Museveni sente yaziyisa obuwumbi 47 naye tetufunanga wadde n'ekikumi ne batugamba parliament yagaano zikola ki ozisayiningako zituweebwe kati ebintu bya gavumenti twajenenya so kati katukozese bano abantu abaffe betumanyi abazze batuyamba abazze bayamba abantu naawe nolabira ddala nti maama Fiina asasulidde omuntu lenti maama Fiina awadde omuntu capital nga nammwe mukiraba n'amaki n'amaaso gammwe ate nange yali annyambyeko so kati okudde eri ate tudde mu gavumenti we yayo katukozese maama Fiina waffe gwe tuzze tutambula naye katukezese Bishop Arnold Muwonge azayamba abantu nakati akyayamba tugende n'abo abantu tubakoowoole bajja tuyamba tuberafuna omuntu omukwomu nga tubeera naye ku nsonga naye ekisinga okumuluma twatutandikira wa madamu owerezo omuzindaalo agukwatire naddala ya SB4 sanyusa okuddamu neera okumpa akakisa kano koowola mama Fiina mama waffe mama w'eggwanga mukwano tusaba kukusaba kwaffe kutuuke gy'oli Bishop Arnold Muwonge mukwano tukoowoola
jangu munange otubeerere wembeera si nnungi tuyina abaana abato abokulabirira tetukyayingiza mabbala twakoleranga ssente abaana baffe nga bakola tegalina bakuggulwa ne kati egamba embeera si ya mulembe munange tutuusa okujja eno tufunga ebintu si birungi tujja ssanyuka nnyo nga muwulidde okusaba kwaffe neyanzanyo nze Mr. Kapere Photos nze siri musanyufu nnyo kubanga embeera yagwa mu Uganda sinnawanuuka mu Uganda ne mu nsi endala zonna buli kimu kyonna kyatuukawo naye ffe nga ffe bannayuganda ffe abaali beeyimirizaawo nga tukola nga tuyingiza ssente mu maka gaffe nga tubeezaawo famire zaffe naye kati obudde buno tewakyali ssente bakazi baffe batubuuza kye tugenda okulya naye nga nange sikola ki sikiraba abaana bakaaba abaana balwala lenti ziringa lenti osegera nze sikyakola yinza omulimu gwe nasalawo okukola nze omanyi nafuna omuzira seyampa ettaka esaidi z'ekikumba mayi fuuti zikangeze nti yiika 2 era nalima kasoli wange era akisawa yonna akola ki aweeka ne kasoli oyo yeetaaga okufuira ki eddagala tulinawo ebintu bingi kugamba bye tulina okukola osegera wano Pulezidenti Museveni agenda n'atukubiriza tulunde tulime tugaggawale naye tunaalima tutya nga tetulina bintu bikola ki bye tunaatandikirako oba ensimbi kubanga n'abagenda okuyamba kubeetaaga ensimbi osegera n'abagenda okubeera nga bafukirira ebintu byebyo oba okubifuuyira eddagala nabo beetaaga ensimbi nannyini ettaka yennyini gyewasimba ebintu niyeetaaga kaki akasente ke ak'ettaka kewapangisa osegera so kati ffe tusaba mama fiina kubanga tubadde tusiiba buli lunaku ne tusiiba n'enjala amaaso ne gatumyuka nga tusabira mama waffe pulezidenti w'abasawo abaganda mu Uganda aveeyo atudduukirire atuyambe kuba tetuli mu kusaba mmere ye emmere ewaka weeri n'esaawa buno obudde buno twetaaga kapito nga bwe mutulaba wano nga bwe mutulaba ffenna twetaaga kapito osegera Anodi Muwonge Bishop Taata oyambye abantu bangi oyambye bamulekwa ab'omu ghetto abaawa n'abaawa ate obadde osinziira London azimbye n'amakyaki olaba tusaba basawo baganda ab'ekinnansi bano ab'ebyobuwangwa ne batwanguyira ne batuyamba naye mmwe bapasita ab'emyoyo emitukuvu abalina emitima emyerufu sebo naffe tubasaba mu abalina emyoyo emitukuvu egya Katonda naffe tubasaba mutuviireyo naffe tukole ki mutuyambe naffe tubeeko bwe tutandikira naffe tukoleyo ka bizinesi wakati tudde mu byokulunda wakati waliyo ente ez'olulyo ezizaala n'otunda n'ofuna ku ssente waliyo embuzi zino ezikula myezi ng'ena oba 5 n'ogirunda n'ekula n'ogitunda waliyo embizi zino embizi ez'ennyama kuba abantu baagala nnyo okulya ebintu ebyo ogitunda n'ofunamu akasente osegera kasooli y'emmere ya Uganda n'embasibe bagirya buli kimu wona teri atali akawunga ako osegera soka akawunga ako bwoba okungudde kasooli n'omuleeta mu kyuma ne bamukubira n'owaako n'abalala kiba kirungi nnyo so tusaba gavumenti yoyo nga yo gavumenti erimbyayo nga yo birala wana abantu naba bebakwasa sente betwakiikirira oba batukiikirira ba MP bani boni tebatusakira befaako bokka embuto zizo zibizagala kuyuza amasaati osegera mbutuufu bekusaboko tebafa ku muntu wa wansi bafa ku muntu wa bulijjo osegera gavumenti ye yalibadde etuyamba naye bano betwatuma okutukiikirira beefaako bokka osegera so kati ne tusaba mama waffe mama waffe n'abakunzi twakusabira emikisa gyonna n'ofuna ekifo ekyo ekisava eky'abaana abakuuzi mu Uganda mu nsi yonna naye nga maama kwasinga mama fiina pulezidenti w'abasawo abaganda bambi tukukowoola ne ssekowoola tusaba kapito tusobola okukola sigamba nti oba tusaba ssente za mmere ne naffe balandiodi batuli bubi
tetukyakola kubanga amabaala agasinga bakola ki bagaggala wakati saa zino tekyali muntu akuyita nti waaye Kapere jangu onkolere kwano nkweye emitwalo abiri tewali kati saa zino tuzunga buzunzi tudde eno tunyonya kyakulya osegeera zibanange bye byange ebyo nze gwakubala we bituuse we binaagaana nze njagenda mu mapaakingi g'abagaggeegi bapaakingi ate sinja kubbako amataala nze nga twale nga tunda ewa Kiseka oba nditunze mmeka oba mmeka nze zijja kunnyamba tebagenda kunzita kuba bajja kuba bakiraba osegeera Mukama ali wamu n'abagumiikiriza wamu n'abakkiriza bayizayo Kapere ogenze n'oyogera ku bakulembeze tulina baganda baffe abagenze ow'omukulembeze w'eggwanga era nga nabo bakulembeze baffe omukulu gwe bayita Hannington Bujingo abasinga gwe bamanyi ng'owa Fan Factory omwami oyo bagenze ne basinkana omukulembeze w'eggwanga naye babadde bagenda tebaatugambye kale ekyo si kibi omuntu ayinza okubanga yasaba appointment ye naye ate manyi bagenze tukiikirira ne bwe baavuddeyo ate era tebaatubulidde kye bajjeeyo so oluusi singa tuba tukwataganira wamu nga tutambulira wamu oluusi omukulembeze w'eggwanga ndoza bagenda ne bamugamba tuli ffenna naye bannaffe omugenda omukulembeze w'eggwanga tuli ffenna ffe nga temutwogerera kubanga olaba kati yayogedde olunaku lw'eggulo baguddewo zi sauna ne baggulawo zi sports betting ne baggulawo mpozi loogi bazigudde mpozi kale ne bongerako na bano ng'amakyaki kuba nange ndi mulokole ensaba zo babadde ku bantu 7 kati babongeddeko bali bantu bimeka 2 mpozi na bano abatuuza zi meetings ez'enjawulo nabo ne babakkiriza okubeera n'enkuŋŋaana zisobole okubeerayo naye ffe ebivulu tebabikoze eki kati bwe mwagenze eyo omukulembeze w'eggwanga mwayogedde ki kye mwatuuseeko otegeera kubanga mmwe bakulembeze baffe ekirala nammwe bannabyabufuzi betulonda nga bammeeya baffe bakansalazi baffe mwe abatutuukirako ddala ku byalo gye tubeera mwe ba MP mwe abali mu paliyamenti mwokirowoozezaako gino emyezi 10 gye tumaze nga tetukola abayimbi bammwe bakomediyani badansa bannakatemba bali ku ki muleme gamba nti oba okuba nti baffe oba tusabiriza oba tuli neffe nga mmwe bwe mulaba theatre baziggalala bonita tetukyakola amabala tetukyakola bannaffe kikye mutwogerera kubanga ne sente zaffe baziyisa obuwumbi 47 si bonna nti bwaffe naye obuwumbi obwana mu 7 bwaliko tuzimbira gye bayita music city wali ku Ntebe Road omukulu lagadi yagiddukanya kwaliko okutuwaayo akasente ako ak'entandikwa era zino ze tuli mu kwogerako ne munnanga abakulembeze baffe temutwogeredde parliament omukulembeze w'eggwanga sente ezo yaziyisa lwaki temutusayiningirako sente zaffe ezo ne zijja ne zituyamba ize tulinayo emirimu gye tutetenkanya naye tegisobola tubeezaawo okuyimirirawo so muganda Nkakerege nawe baako obubaka neyanza kweno TV yaffe gye tuliko neyanzeeke okumpa obudde obwo otuwa obudde obwo netwogerako ebizibu byaffe ffeffe enkola ki bye tulina naffe bakomediani tuvuddeyo okwogera ebizibu byaffe tuvuddeyo okwogera ebizibu byaffe tukola ki bye tulina twasooka okwogera akawunga ebiseera ebyo nga covid yakatandika nga etunyigiriza nnyo akawunga abatuyamba ne batuwa akawunga tufunye ne tulya ne tukola ki kakoze ki kaweddewo kati waliwo n'embeera eriwo tugeze nga yakwatagana ffenna kukola ki kuyambagana katuvudde n'entiimu yaffe uno pulezidenti waffe Senga Sebbanga yagikulira naye yatuyise ffenna mu mbeera etukola ki gyetulimu nga twagala mama waffe omulungi mama waffe atuyambire ddala mama waffe omuwati atuyambe bannange mama Fiina njagala otuyambe bambi oyambe abantu bangi oyambe abalekwa oyambe abali ku kkubo oyambe abalwadde abali mu malwaliro n'obajja mu malwaliro oyambe baani oyambe abayimbi naffe bakomediani njagala otuyambe mama waffe omuwati njagala otuyambe Bishop Arnold muganda wange taata waffe njagala otuyambye ddala ffe ttiimu yaffe bakomediani otuyambe tufune capital atukulaakulanya ndaba ebivulu byonna amabaala ebiti byonna ne bakuŋŋanya tufunamu 10 kyetuwako abantu baffe
amabala bakagala tetulina wadde twagala capital mama waffe mama Fiina ne Kishop otuyambe bambi otwe capital yo tumuteeke mu magundi gaffe mirimu yaffe okulima mami waffe okulima kasooli n'okulima bijanjaalo okulunda enkoko embuzi ente n'ebintu byonna ebifunamu ssente n'okufuna ebintu byaffe ebyemikolo emizindaalo obutebe ebiki makamera byonna ebintu byaffe tuba tubitereke mu sitowa muganda waffe mama Fiina ne Yusuf tweyanza abandaba ku SB4 Media muli bakabinyo mwebale nyato okufollowinga SB4 Media. Amazima gali nti waliwo ekikusukako amanya n'eddoboozi MC Musiraamu naye n'embeera esusse omanyi waliwo tukano gamba oba nswala kanswale essaawa eno ndi wano si lwa muntu mulala lwa President Senga Sebbanga olw'ensonga nti ate taba kuba ye sandibaddewo naye nga amazima gali nti ffenna nga bwe tuli wano tulina gye tuva era tulina bye tukwasaganyeyo nga bwe twayogedde mu kusooka naye era embeera esusse olw'ensonga nti osanga omuntu weesanga olina omwana nikayiŋanze nina omwana mpangisa luumuzi 2 ate kitali kibi kuba omuntu ayinza ogamba apangisa 2 ataasaba nedda bannaye embeera sino kuba twava mu covid nga batubanja emyezi nze babadde bamanja 95 kale 95 sofa nze nkola mu saluuni nga bwe nayogedde mu kusooka ebintu bya saluuni nabitunda mu covid ne biggwawo era kati nina kamashini kali awo nako kakaaba so embeera eyo lwawulidde omulango ogwo nga pulezidenti waffe atukoledde ekkubo ne tugamba nedda lwaki ate tetukola ki tetufuuka muntu omu mama Fiina anze nfukamidde ndi wansi mukama wange mama Fiina nonsonyi okuyita mukama wange waliyo Mr. Bishop Arnold Muwonge fena tufukamidde tukwegayiridde tuli mu kamera eno tukimanyi osobola otuyamba yensonga lwaki bambi tuli mu maaso ga kamera eno tukusaba tuyambe newekaba katini omanye ekitini nakyo tekigobebwa toswakigaana kuba singa tulina tetwandikisabye so tukusaba taata tuli beewombeefu ffenna tukwegayirira tuyambe tuwe kyoba osobodde kyonna kwosa ne mama Fiina mami waffe ate gwe bannaye simanyi nakumanya eggulo kapere yakaabye n'okukaaba mu butuufu omuntu wootuukira okaabira mu kamera. Okay. Ekirala kye mbadde nerabidde omwana ono waayogedde ku bintu bye bamutwalako ebya saluuni nenzijukira nti tulina ne zirooni manyi oli ayinza okugamba nti baganda bange abo bwe buzibu bwokka obwo bwe balina kubeezaawo famire naye twali twewola ssente mu zirooni nze nga neewola ssente mu Pride Microfinance ne mu Equity Bank tuyinayo zirooni ziri ze twayogeddeko nga tugenda okutegeka ebivulu bino ebyali ebya Easter nali nasinga emmotoka yange sina kaadi yaayo ploti yange n'ennyumba nali sebo ndi mugitambuza SB4 nga ndi mu kuzimba nga omanyi nti omuntu oba otetenkanya obulamu osobola okulaba nti oyimirirawo so ennyumba zaffe twazisinga poloti zaffe emmotoka zaffe twazisinga tuli mu looni so tuli mu mbeera esoomooza etagambika lwakuba nti yo banka kati yatuwaamu akalembekkereza n'ebeera nti kati nze twaddayo ne tukola endagaano endala nga nina okusasula nja kusasula ne bampa paka mu Gwokumeka mu Gwokubiri naye nga wano bampaamu akalembekkereza ntwalayo ssente ze mba nkoze eki kye mba nfunye kati looni era ejja kuddamu okulaaninga yonna nga bw'erina okubeera mu mwezi Ogwokumeka Ogwokubiri lyebbanga lye nabasaba neera nandigenza oveeno emabega nga looni yange eyo ngenda ngitoopinga ki mpola mpola waliwo omwami bano bamanerenda nali namusingira kaadi yange ey'emmotoka kale naye yampaamu akalembekkereza naye nga olabira ddala nti ndi mu bulabe bw'amaanyi nnyo sinze nzekka ne bannange nga taata Saamu atera okunkubira kasimu naŋŋaase nga Sebbanga embeera ng'esusse ow'omulamuzi ne mugaa tugumiikirize n'ekituluma ennyo nti omukulembeze w'eggwanga bw'ajja okwogerako iffe ngaffe abaali bakola mu bifo ebisanyukirwamu tabyogerako eby'amabbaala so kati kwe kuvaayo bannaffe ne tusaba nga bwe tugambye omukyala maama waffe maama omulungi maama w'eggwanga omukyala maama Fiina
bambi mukwano ngera bujjo bwe kikwatako n'ekyaleero mukwano kikwateko ate era nga Kapere bwagambye nti tubadde tusaba nga tusiiba maama waffe oyo nga tumusabira afune ekifo ekirungi mu gavumenti olw'ensonga abadde ali hard working nnyo abadde ali active nnyo nga buli akakubye maama Fiina ate era nga ayimirirawo nga tatulekerera kati ne tugamba engeri gye yafunye ekifo kino ekya n'abakunzi wa NRM ate kati awo tuba tufunye omukisa gwaki gw'amaanyi nti essaala zaffe zaakoze so maama n'obuwombeefu n'obukkakkamu n'obwetwaze maama tusabeera totulekerera maama nene embeera gye tulimu maama ogitugjemu naffe era tweyama nti era bwe tunaaba tuteredde maama tetujja sigala kyekimu naffe tujja funayo abantu abalala betukola ki betuyamba omukulu Bishop Arnold Muwonge taata tukulabye okoze ebintu bingi nnyo naffe taata ke kaseera nitugamba musajja wa Katonda ono azimbye amakyaki azimbye orphanage amasomero g'abamulekwa naffe era bwe tuba tumukoowodde taata era ajja kusobola aveeyo akole ki atuyambe taata ow'ekitiibwa tumanyi kati mwoli mu Uganda twandisabye wandiddiddeyo e London nga naffe obulamu bw'abatabani bo bano basebbanga ba Kapere wandirese taata bukyuse nga bw'oyambye abalala naffe taata kikwateko naffe otuyambeko ow'ekitiibwa n'omulala munnayuganda ali eyo gwe kikutteko tulina abantu bangi nnyo era abazze bayamba abantu ng'omugagga Haamu nina omugagga gwe bayita Haji Nabugabo abagagga baffe ab'owa Kisekka bangi nnyo kale abazze bayamba naye ng'okusingira ddala omukyala maama Fiina ya omugagga Bob maama tusaba nga tufukamidde n'obwetowaze maama otuyambe omukama ajja kutuweera omukisa ogutaliiko buyinike tweyanziza nnyo tweyanzega ensonga zonna muziwulidde era nganze sikubanga nnyongerako ekintu nakimu kubanga buli nsonga yonna bagirese mu lwatu SB4 MEDIA kwoli tugusa ensonga nga bulijjo sharinga katime kano katuuke kwoyo bwekikwatako naye gwe wenna akawulidde nekakwatako oli wadde Embe bakulu bano okubanonyako naddala Senga Sebbanga nga president omunonyeeko ate ensonga eyo ebeerenga egguka sigadde nze muzukulu kabajja omugeye Sebunya subscribe likinga sharinga